obujulizi obw'ebicupuli ku butujju mu UPDF era nga munnange abanene mu UPDF entegetege zibafamba oluvannyuma lw'okukizuula nti bano babadde bajingirira biripooti ebya intelligence ku butujju bomu basobole okubeera nga munnange ate basomola ssente za security. Ebyo tubadde nga tujja tubyogerako. Kayihura amaziga agajjulujjulu munnange awoza kimu bannange nze ebyokuttaka gezi sibimanyi ndi innocent. Abantu bamugambye sirikako kooti esalewo tutusubya bujulizi leka abajulizi boogere. Dr. Kizza Besigye afunye ku ssuubi n'akamwenyumwenyu oluvannyuma munnange olwa kooti ento ennakabwa okubeera nti kakati ensonga ze bazisindise mu kooti enkulu High Court era nga kaweefube wa gavumenti okusaba nti bakebere amasimu ge bajje mu koko information kooti ebigobye era nga byonna munnange babisindise mu kooti enkulu era nga munnange bwe tukitegeeredde nti okulwisalwisaawo byonna lubadde lukwe lwa gavumenti kumuttira mu kkomera. Campaign eza NRM zijjudde omusaayi, primaries zaabwe munnange zijjudde omusaayi, omuntu omwattiddwa ne MP essasi limukombye. Andrew Mwenda ayambalidde Museveni ku nsonga z'abalaalo. Lwaki mugoba abalaalo? Kakati munnange yafuuse looya w'abalaalo Andrew Mwenda nga bulijjo. Kakati munnange ebyo nga bwe biwulidde bwe ngenda okubeera nga ate mwe ngenda okubeera nga mpita ayita mpola bwentyo kansooke nkulamuseeko anti tumala kulya ewaffe ne tunaaba mu ngalo kankulamuseeko muganda wange gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo Uganda atalaaje mu mikwesese nga bulijjo nga bwe weetegeka munnange anti nzijja okubuulira babboosi ba UPDF abanene mu UPDF engeri gye byabakalidde ku mimwa. Nsuubira okuba nga eno cover up walina okubawo kati abanyampi abalugenderamu kubanga abantu kino ekyabbomu bakikubye bomu muzze mupangapanga mwaziteganga ne muzitegulula mu biseera biri emabegako abantu baatandika okubeera nga babibuusabuusa ebya bbomu ADF n'ebirala. Kati munnange kirabika UPDF erabye nga kirabika kiyinza ate kiyinza okugiziikiramu kati bavuddeyo baagala okubeera clean naye walina okubaawo abalugenderamu era kati waliwo be banoonyerezaako ku nsonga z'okujinga obujulizi bwa bbomu bwe beefuula abakola intelligence ne bakola ripooti ez'ebicupuli muganda wange. Naye nga munnange bwe nzijja okubeera nga nkuyitiramu mu nsonga ezo sooka okitegeere nti aba maintenance palace gye bali nnyo era nga bano balina solar systems ez'omulembe, balina ebyamasannyalaze ate balina n'ebyamazzi byonna. Genda ku mutimbagano obanoonyeeko aba maintenance palace. Ate munnange Hillside View apartments bwe ziri nnyo wali ku Kasozi Jjanyi, Entebbe Road tuuka Namulanda, Kitende oba Kajjansi. Awo munnange wogenda okusanga Hillside View apartments era tugenda kubeera nga munnange wejjusa. Kakati munnange waliwo omukyala gwe tunoonya. Omukyala ono amunoonya era naye era mukyala kale anoonya oggiiwe era nga mukwano gwe long time friend. Kikulu nnyo okunoonya ku muntu munnange yali mukwano gwo era osobola omuteekamu akasente wano ku Uganda atalaaje n'omunoonya. Nzisigaana kunoonya bantu akambikira twamufuna era already kakati akambikira bwati munnange yafuna akamwenyumwenyu ne mukwano gwe n'asanyuka. Kakati gwe tunoonya omukyala gwe tunoonya ayitibwa Jessica Nalumansi naye nga n'eri akasozi kweriri kubanga akasozi omusajja gwe yafumbirwa. Kakati era kigambibwa ng'era kye kituufu kitaawe ye Ssennoga Venancio mwena gwe mumanyi eyakolanga ku Radio Uganda. Kakati munnange ebimu ku birala tugenda kuba tubizuulazuula mpola mpola naye nga bwe nkutegeeza nti kitaawe wa Jessica Nalumansi Kasozi yakolanga ku Radio Uganda era nga ye Venancio Ssennoga. Kati kubanga gwe naye Jessica Nalumansi nkubiraako oba wano ku WhatsApp enamba zange bwe zirimu esembya 1015 endala esembya 7 mu 3
akunoonya yampaddeko lya Feibe. Mu Luganda bamuyita Feibe. Kakati oyo yanoonya Jessica, naye nga Jessica ono ne Feibe basomerako Budini, bayita Budini Girls, basomerako Budini Girls Secondary School, era nga yali mukwano gw'ennyo. Kale kakati munange bw'obanga gwe Jessica Nalumansi, kitegeeza waliwo ogi wayitibwa Feibe akunoonya. Osobola okukola ki? Era ng'okimanyi nti oli muwala wa Ssennoga Venancio eyakolako Radio Uganda. Okay, kakati munnange katusosootole munnange ebya bbomu eby'obutujju njagala okubuulira nti byabyokyezza, naye nga bwe tukimanyi nti bannaffe bo beefula nti bakola nsobi. Kakati essaawa eno batugamba tewaliwo ba officers ababadde bapanga ebintu ebyo, ba officers mu intelligence ababadde bapanga ebintu ebyo. Kyondo kyongera munnange okulaga nti wane waffe ebintu bya kibogo ennyo, era gwe munnange tulabanga abantu babakutte nga waliwo omuntu omeyangamba gavumenti tesobola kukukwata, sekyutezo kukwata nga tulina musango gugozizza, era abo abannuupu be bakwata bateekwa okuba nga balina, lwaki tebakwata balala bonna ne bakwatamu abo? Muganda wange tutera okubagamba nti wano sente za security zifuluma nyingi nnyo, budget nyingi nene. Kakati waliwo ensonga lwaki, era nga waliwo ababa bazitunuulidde zirina okuvaayo zikole. Kitegeeza bwe zivaayo okukola zigenda mu nsawo z'abamu. Kakati nze ngamba okuviira ddala ku top bonna babeera bakimanyi ekintu ekyo, kubanga toyinza kuba nti mu myaka 4 kati kye bajje babikole ki babirabe. Kati bwe kibanga bwe kityo kitegeeza nti munnange bwe tuddayo mu judicial system yaffe baba balina okucekinga emisango gyonna egyo gye babadde nga bajja bagyoteeka ku bantu nga babasibako obutujju n'ebirala, then gyonna bagiyiwe kubanga intelligence nfu. Kakati munnange ebya bbomu nga bulijjo, kubanga ffe tubadde nga tubikubamu ebituli ebya bbomu. Kakati munnange kigambibwa kuba nti waliwo ba UPDF bosses babadde bano bastage managinga bomb threats, kwegamba ebya bbomu babitegeka butegesi wano mu Kampala okusobola okubeera nga baboostinga operational funds, kwegamba nga jukira nti eba budget kati olina okukola budget y'ekikwekweto. Kati budget y'ekikwekweto egirako ebintu bingi nnyo, mafuta na birala experts bikibi. Kati ezo zonna ssente waliwo abazitwala, era y'ensonga nayo kyeraba ndowooza waliwo n'abasirikale abatondoka ne bagwa enjala. Enjala ebaluma n'atondoka n'agwa eri. Waliwo mukwano gwange omu yaŋŋamba alina mukwano gwe bwaguma wali nakaseera ku State House, naye nga amukubira n'amugamba munnange wali badde onjirirayo enjala ngende bubi baatutadde wano tutakuba kwe ketulya. Teebereza wali nakaseera ku State House, kateebereza abalala bano abali eno. Bino byokugamba bituufu muganda wange, era tuganirire nga tujja tubyogera bino ebyokustage managinga nti bino biba bya bicupuli balimba. Abamu bagamba nedda tebalimba, mulaba intelligence yaffe mayite UPDF. Kaakati munnange okuva General Museveni bwe yali ajanira Abamerika nga bakubye aba UPDF wali Boromana mu Somalia nti mubadde muyina intelligence musobola okukozesa y'amagundi yammwe ne mulaba mwali badde mwatulabula dda. N'eŋŋamba ekitegeeza ffe tuliyo nga bazibe balina tugamba bugambi nti baabo bajja ffe tetulinawo intelligence naye twagenda kukuuma mirembe Somalia. Kakati ekyo ne kindeetera okweraliikirira nti ekitegeeza nti naye jjukira nti bino eby'obutujju era still report zino bazikola naye kasola banga bali tebyenyeenya nga tebanenya tebakolawo report kulabula oba Amerika oba Bungereza erabula omanya nti wate kuba waliwo ekikyamu awo. Kati tubadde nga tujja tubyogera naye munna ate twali badde tukakasa tutya. Kati obukakafu buno bo bennyini oba bagamba akusinga kubisa gw'okutte. Kakati essaawa eno akakazannyo ffe abakasinze kuba twabirabirawo kitegeeza nti abantu intelligence y'abantu yeba yamaze dda interpretation abantu gokyogera ne perception yaabwe ebeera etya. Kakati munnange the Uganda People's Defence Forces UPDF bamaze okubeera nga ate bateekawo olukiiko oba ba establishes a high level body
of inquiry to investigate recent allegations surrounding bomb threats and attacks in Kampala. Bano bamaze okubeera nga bateekawo akakiiko akanoonyereza akagenda okubuuliriza n'okunoonyereza ku bigambibwa nti nno wabaddewo obulumbaganyi bw'abatujju oba okugezaako abatujju okugezaako okubeera nga bategaza ebbomu wano e Kampala. Munnange bano nga bwe beeroopa era nga bakakasa byonna bitubadde nga tujja twogera bannange nti ebyo bya bulimba kaakati era nga batugamba nti some counter-terrorism operatives may have fabricated incidents to secure operational funds. Nti abamu ku abo be mulaba abasingo ababa boogera ennyo njagala banoonyereze kwenanga banoonyereze ne kulayiji era n'ono Chris Magezi naye bamunoonyerezeeko ate bw'abanga akolera mu ofiisi ya Muhoozi kyokka jjukira Muhoozi mbwe yalagidde mbwe banoonyerezebweko naye ni mu ofiisi kitegeeza kuba Chris Magezi abadde akakasa era babadde nga batugamba nti waliwo ati ambassador wa Germany bamukola ki naye bamu implicating nga mugundi ezo ezikando za bomu n'obutujju kitegeeza nti awo wonna waliwo obulimba era abo bonna kuba tulina okubavunaana emisango ebiri sooka ogw'obutujju tulina okubavunaana nga bannayuganda tulina okuvunaana abantu abo ogw'obutujju kuba bo batujju kuba mu ofiisi ya Muhoozi ate obutujju bwa buli ate naddala bwe tugenda ku stories surrounding basement his basement tocha chamber ye mu basement ye y'obukakafu yabutuwadda oyo ye ne yeeteekerawo ddala kati ebikolobero bikoleddwa ku bannayuganda byonna nga yalagira ebyali bifaanaganako ebyali Kawempe North munnange nze ku sayidi eyange aba akolifayinga okubeera nga naye alina okubanga bwe tumala bavunaana gino tubavunaana egy'obutujju kubanga bakoze obutujju ku bannayuganda kakati naye olw'okuba nti baba babagala bijjeko enziro kakati essaawa eno batulaga nti nno alagidde banoonyereze naye ate kennyini ebikola by'obutujju abikola era tubadde tubiraba n'obujulizi yabwewaako tuzina kukubisa mu masannyalaze n'omufumita n'okola ki noba nga tokoto obutujju kakati munnange ate naddala ng'omuntu omutulugunya lwakuba nti awagira kibiina ekiri mu mateeka mu ggwanga kati ate ekimunange kikifuulira ddala waasi kakati munnange bano batugamba nti bamaze dde okuteekawo bode egenda okubeera ng'enoonyereza ku ba officials abamu wano abayinza okuba nga baajingirira obujulizi oba operations ku bikwatagana n'obutujju basobole okuba nga basena ku kasente aka security balina okuteekawo embeera basabe sente nti tugenda kola bikwekero bino na bino ne babawa singa sente ezo tezaaliyo ani yali badde ajinga ebintu ebyo kubanga sente bwe zitabaayo naye bwe ziba nga gyeziri bazitunuulidde wali ekyebuuzibwa aziteekawo ateekawo ng'amaze kubalirira ki kitegeeza abalirira excess abalirira zitagenda kukola ne zibeeraawo nga zirindidde batwazi olwedde ono ntegeeza commander in chief ye aba alowooza ki kubanga naye alina okutunulwamu tetulina mu exonerating mu nsonga eno kubanga waliwo okwagala okweggyako omusango naye twagala kugenda ku primary source otaddewo omusimbi guyitirivu ne batuuka n'okuba nga babba mubbe gw'obadde olowooza kisonga ate abaana basomera wansi wa miti ebyobujjanjabi tebiriwo enguudo biki naye waliko akasente kalina okubaawo security mbo number one ebyo kira kitegeeza nti waliwo obubbi ate era ng'obubbi obwo abufacilitatinga yabeera oyo kubanga tosobola kuddira bumese n'obeera ng'obulundira oba obunyonyi mu katimba n'oddira pusi n'ogiteekaawo n'ebeera nga era ebejja kuba eyagala ebulye era ekwagula akatimba eyagala ebulye ekwagula akatimba kati bwefuna chance n'esimaasima wansi weti n'efuna weeyitira ng'ebumaze oba akanyonyi ne kabagala okuyitirawo mu kafulume ng'ekakwata tekitegeeza kakati munnange bwe butakumalira biseera munnange kakati bamaze okubeera nga bateekawo board era nga eno ekulirwa Deputy Chief of Defence Forces Lieutenant General Sam Okiding
era nga eno erimu ba senior officials okuva mu top security agencies eza Uganda abamu ku bo abatonotono benyiza okubeera nga bannange nkumenyerayo. Waliwo Inspector General of Police IGP Abasi Byakagaba, Arthur Mujenyi, Director General of the Internal Security Organization ISO, Ambassador Joseph Ochwet, Director General of the External Security Organization ESO, Major General Christopher Damulira, Director of Crime Intelligence, Brigadier General Tom Magambo, Director of the Criminal Investigations Directorate CID, okukosane kano Damulira, Seroyange, Special Forces Command SFC, Counter Intelligence Officer. Kakati bannange ensonda okuva mu security zino zitugamba nti enkwayala eno mbu eze okubeera ng'eteekebwawo oluvannyuma lw'okwemulugunya kubamu ku ba top military and police officers, kwegamba obukulembeze leadership yaabwe, olwa inconsistencies, olw'ebyo bitatuukiridde mu reports za bomu ezibaddewo, era nga zino babadde bazatributinga ku Allied Democratic Forces ADF, nga bagamba nti bwe babadde bageza kutuba nga batega zibbomu, era nga munnange nekiba nga kino kiretawo obwonkenga, kubanga jjukira nti kkooti yalabulako nega nti ekisooka bino ebyokutta abantu bwe tulaba bakatumba bamala okubeera nga babakuba amasasi, omwafiira muwala we Nantongo, bakaweesi n'abalala bazenga bakubwa amasasi babiriga, nti ekikulu mwabiteekamu ADF. Babatwe bye bagamba kkooti bwe yasalawo nega nti mubiteekamu bisolo bya ADF ebitali bituufu. Abalamuzi baali baabirabirawo dda, naye ekyewuunyisa kwe kulaba abasajja abakulu kati nga Kulayije najja n'azimba ye kennyini najja n'ageta olwokubanga ayagala bamusindisa jjaafu eby'ennuupu, afu ebye people power, neerabira nti nno twogera ku nsonga za ggwanga, twawule ensonga z'eggwanga. Nabagamba nti abakyawagira abaana beitu temulina kuba mu Uganda. Abakyawagira abantu olw'okuba ono musiraamu munnange temusaana kuba mu Uganda. Abakyawagira abantu olw'okuba ono muganda munnange temusaana kuba mu Uganda. Abakyawagira abantu oba mukatuliki munnange temusaana kubeera mu Uganda, kubanga ebyo byonna tebitegeeza Uganda, tebitegeeza kuwagira nsi yo, kuba kiba kitegeeza oba maze okutekinga side. Awe wava obuzibu, era we wava obuzibu ebbanga lyonna. Wano Uganda eno mu mbeera z'abantu waabangawo entalo z'amadiini nga omusiraamu okuzimba wano n'omukatuliki n'azimba wano, empala nejja kubaawo, tebakwatagana, bano bakafiiri, bano baki bwe bityo. Kati ebyo byaggwaawo. Kati bwe tujja kati mu mawanga, bano bannaffe ne batuleetera ekyamawanga, ate ne bakwata ku bannaffe ne bajja ne beerimbika mu Banyankole ne babagamba tulwanirira mmwe. Kati ate ne badda ku Banyarwanda bali abeereeta bo nga bo ne bajja okupakasa, abamu ne bakola akasente, Mukama n'abakwatako ne bakolera ddala ssente ne bagaggawala. Kati batako kujja nti ffe ababajja balwanirira mwaliranga ku bulagala, nammwe mubabuuze mwe abaatuleeta, twireeta ffekka, bajjajja baffe beereeta bokka. Then bwe tuba tuli mu nsi Uganda tetusaanye ate kujjayo bya Bunyarwanda bwaffe kubanga twabireka eri. Lwaki obireeta wano? The likes of Gashumba n'abalala balina kye baagala okuba instiringamu, kifula nga bagamba nti mmwe M23 ejja, baagala bakumirawo mu busungu awo. Kakati bwe bamaliriza maaso eri bajje babagambe nti mujje tukole ki, be-extending empire yaabwe. Ekintu ekyo mukitunuulire nnyo. Kakati tubulaba nga ekintu ekyo tulina okikuba mu Uganda era tukisangulewo. Gwe tunuulire omuntu, mutunuulire ng'omuntu, nga Munnayuganda. Kiba kitegeeza ojja kuba okubya ebiribe. Naye kati Omunorthern baamugamba nti Bobi Wine Kyagulanyi Muganda, teweesembereza Muganda. Okiraba? Teweesembereza Muganda. Already abaga wano mu Central oba mu Buganda
abantu b'embuleesinga dde abantu bonna era ojja genda okulaba kati nga Derrick Nyeko nga MP, ojja olabe Malende nga MP, ojja olabe ekitasoboka walala. Kakati ekintu ekyo muganda wange kigenda kutukuba nnyo kubanga abagwira mwe beerimbise mu divide and rule. Gwe n'okyawa munnayuganda munno n'owagira abagwira nkimaze. Awakana akiwakanye akirowoozaako akirowoozeeko. Kakati munnange tubadde ku nsonga y'abaana bageta obujulizi naye nga nkugamba kino kigazi wabula kati bagadde okitemako beetemeko kuba beeko abanyampi be bagamba nti bano be babadde bakikola. That's what I know. Kakati munnange ensonda zino zitugamba nti batandise dde okubeera nga banoonyereza kubanga nti batandise nabo okubeera skeptical, baza okubeera nga babuusabuusa ku bibbomu bibadde ebiboozi biripooti bye babadde nga babawa. Jjukira balina okukola ripooti eri Museveni buli lunaku. Kati ekyebuuzibwa nti mu myaka 4 abadde asoba ripooti entuufu mmeka n'enkyamu mmeka. Kitegeeza nti biziba nga intelligence report gyatufumira mu Uganda eriwo by chance ate era badde atufugira mu bulimba. Naye kennyini ate bwe yateekawo bwe yeeteekerawo maye kati gwe you think you can confuse other people. You cannot be confused. Don't lie to yourself. Muganda wange buli wali omugezi waliwo omugezi emabega. Kakati munnange yo system gy'oba ozimbye kitegeeza naawe ogenda kuba victim ku yo. Ogenda kuba victim ku yo ekintu munnange ekiba ki supportinga endowooza y'abantu eya change nti change is necessary. We tuli essaawa eno there should be change. Bino ebya no change biveewo kubanga kiba kitegeeza nti system tesobola na kubeerawo ku intelligence ntuufu okuleka okubeera nga basomba bambadde bukoofiira birala ku busosoze mu mawanga n'ebirala. Kakati munnange nga bwe nkutegeezezza nti okunoonyereza bwe kutyo ne kubeera nga balina okubeera nga banoonyerezaako kubamu certain individuals within the security apparatus era nga kigambibwa okuba nti bano abamu ku abo abanene mu security babadde bagezaako kusavuwaza okukizageratinga. Badde bagezaako kusavuwaza okukujja kwoteeka n'okubeera nti babadde bategeka bastaginga incidents okusobola okujustifyinga budgetary requests baccessing funds. Era bino byonna nga beerimbika mu kuba nti nno bagenda kukola bikwekweto byaki byakubeera nga bafeffetta obutujju ne possible attacks eza terrorism. Kakati bano bwe batyo nga bwe bamala staginga nti kakati tugambe bwe tuti ne bwe tuti. Naye jjukira nti ostaginga naye ku luno simanyi ekitugulu kya byonna ababala bino bajega kubanga mu butuufu okutunulira ku bbomu zino ezibaddewo kati ng'ebadde munyonyo wali na wano ku Kaleerwe olabira ddala ng'ebintu bistaginge babistage managinga byonna bageta bigete kuba tebigattira ddala kati bamaze okukiraba nti mutuufu tebigatta kubbo nti kati tulina okwegaana abamu kasita mubadde mulya akasente mubadde temulya ate gwakola ripooti mu mateeka gugo bakwasa omulimu ogwo kati ogenda kugamba nti ate komanda yeyaŋŋamba komanda bye bimusanyusa omaze okubackfiringa. Kakati awo abantu bonna bazzenga bakozesebwa bwe batyo era oba omaze okukola ki okwepyerera muganda wange oba ogenda kufuuka munyampi naye nga tewaliwo abakigaggawalidde mu nnyumba kama aba okimanyi. Kakati munnange newankubadde nga bano batugamba nti ADF kale ekyaliwo era ekyali persistent threat kyali y'amaanyi nnyo bannange naye ate nga babadde batugamba nti Congo amagye gagendayo mwaka ki era nti babadde bakuba buli lunaku operations bwe batuukira okugenda ate okwaŋŋanga ewalala kitegeeza ADF babeera bagimazeemu amaanyi. Kakati ate batugamba ekyali persistent threat muganda wange awo question marks ne zeetooloola ku kigambo persistent threat. Kakati nga bagamba nti naye newankubadde ADF ekyaliwo nnyo naye tebasobola kubeera nga bakkiriza ate internal system yaabwe ey'omunda okubeera nga ate ebeera compromised by self interest.
tesobola kubeera nga munnange ate namujinga agirya olw'abantu abeeyagaliza oba abeenoonyeza ebyabwe. Ono omu ku senior officers yabadde atugamba era nga tayagana kumwasanguza linnya lye. Teebereza, oyinza otya okubeera nga oyogerera on condition of anonymity, toyagala bakutegeere ate ng'ensonga gy'oyogerako ntuufu. Kubanga tojja kuŋŋamba nti kati gwaba oyogedde kyamaanyi ennyo okusinga ate muhoozi CDF okuvaayo n'ayingira mu by'obufuzi directly ate ng'amateeka tegamukkiriza. Kubanga General Museveni yamala dda okubejjereza, agamba ati bakyabavunaana mu kkooti z'amagye wabula kati bababuulirira bubuulirizi. Kati yogera nti nze ŋŋambye bwe nti ebyo tebiriiyo. Kakati munnange bano bakirabye nti ekitiibwa ky'amagye kigenda era kati batugamba nti integrity eya security institutions eri paramount, nti balina okukuuma ekitiibwa ky'amagye security institutions okusinga ekintu ekirala kyonna, naye ng'ekitiibwa kyagenda dda. Kakati board esuubira okubeera ng'egenda ku reviewinga operational reports zonna reports ze babadde nga bajja bakola, bagenda ku reviewinga communication logs, financial requisitions, okukusa ne intelligence briefs related to the alleged bomb incidents over the past 6 months. Nti bagenda kuba bafeffetta buli kantu konna akali mu ripooti ezibadde zijja zikolebwa ku bikwatagana n'ebbomu mu myezi 6 egiyise emabega. Mbo bagenda kuba kuno kuswala kwennyini lwakuba bannaffe tebakywasaala kati baswaza buswaza. Kakati munnange bano nga batutegeeza nti kyategerekese nti ba key officials okuviira ddala mu poliisi ne military intelligence units bonna bagenda kubanga ba key officials bagenda kubanga babakunya ebibuuzo akana n'akataano. Kakati ate ababakulira ababeera baapuruvinga be baali badde basooka okugobwa bagobwe. Kakati munnange nga bamaze okubeera nga beestablishinga board yaabwe eyo, bo bagamba bwe bati wuliriza omugaso gw'okubeera tubeera wano tuleekaana buli kaseera. Bagamba nti kino kizza oluvannyuma olwa heightened public scrutiny of security incidents wano mu Kampala suburbs, oluvannyuma lwa reported foiled attacks. Okitegeera nti abantu oluvannyuma lw'abantu kati nga nze naawe okubeera nga tubadde naffe tukozeseza obwongo waffe bwe bagamba obw'ekisiru nti mmwe temubitegeera, temutegeera bya security bikolamu ebyamagye, temubitegeera mmwe. Kakati abantu be batiisa ebyobufuzi mube mu byobufuzi bamaze okubeera nga batunuulira embeera eriwo ne batandika okubeera ku mutimbagano, batandika okubeera gamba nti kino bwe kiba bwe kiti lwaki kiri bwe kiti, lwaki kino kiri bwe kiti, lwaki kino kiri bwe kiti. Ne bagattagana ne batandika okureflectinga ne ku bali baloka ekiri baakubanga amasasi nga tebabadde mu kisagenda kwebuzaako mujjukira Baseeka Kirevu n'abalala. Abantu ge bajja babigattagatta bano nga babitunuulira wabula wano tetukyasobola kukola ki oba kati gwe baafuna korogulaafu alabika mufu nnyo obaani kati abibala oba batamala emirundi bye yabiba bawuli abasajja kati abaafa nga batamala emirundi oba luli be baali babibala kwegamba nga bwe bamala kuyinza okulaba omuntu ng'omulalu naye ng'amanyi ate okubala obulimba naye kati abo ndowooza engeri gye babadde kati bamwenda abaliwo ate bano bo ati ayogera nnyo okusinga okumanya ekyokukola oba n'okuva ku mulamwa ekituufu kiriwo ba yabalooleza mu nsawo ye. Ndowooza y'ensonga lwaki bakola ensobi ezifaanaganako bwe zityo. Naye kakati munnange abantu bazze babitunuulira nga babyogerako, naye ekyewuunyisa nti aboogezi b'amagye babadde nga bajja bakola reports. Wabanga aboogezi kati ekirungi nti Gray yagenda n'avaawo n'alekera oli ate amyuka CDF. Kiba kitegeeza nti ofiisi ya CDF beekitegeddeko. Kitegeeza nti nabo bennyini babeera ba kibogoyi. Era obulimba babeera babumanyiiko kyetegeeza. Kubanga bali be boogerako teboogerera magi. Kati before scrutiny, public scrutiny, bo babadde tebalinaawo tebascrutinizinga bo nti bo bali awo kakati munnange
UPDF spokesperson era tannaba kubako kyayogera ku nsonga eno n'okutuusa kati asirise ayogere ki kakati munnange boodi yo eri erode yatandisedde emirimu gyayo primarily era nga batanzidde okubeera nga baseetinga bali Mbuya military headquarters we batudde batandikiribwa kubanga nabo bennyini bali part bwe twogera ku intelligence for 40 years kyogamba nti bo babadde ngaawo nga tebamanyi nti bo babeera tebamanyi kakati munnange bino byonna okulagira nti okunoonyereza okukole ne boodi okubeera nga bagikoze egenda okukola inquiry nti beeragirira okuva eri CDF Muhoozi Kainerugaba era awuradde bo bannaffe abanguwa okumuwa obuyinja batandise dde okubeera nga babumuwa nti weebale nnyo wamma naye ng'ekituufu kiri nti ono ye kennyini yayalulwa mu system era agaggawalidde mu system era byonna byalina bifunye mu system talina ngeri gy'ayinza kubeera nga abuuka blame tetuyinza kumuweera nga tumuggyako naye obusa kitegeeza obusa naye yabusaabaana dda kubanga ye system mwatambulira ate bwe twogera ku kyo tukulugunya abantu okutulugunya okuwamba okukola kutya byonna obujulizi bwe buli nti yabikulira ebikwekweto ebyo kuba kennyini yeewako obujulizi ku mutimbagano ng'amaze okuwamba Edi Mutwe era n'okutiisatiisa kw'adajja akola eri ba Bobi Wine nja besasi Kampala Road wabulewo nankwatako ng'abantu bonna balaba nze buli lwempulira nga njagala ku nyiizeemu nga nfunayo official wa Nuupu gwe nkola ki gwe mpamba nga ntwala mu basement ye nga nkuba nga ntulugunya nga nkola buli kimu nga mpeweera byonna zaabyogera ekintu ekimukwalifayingisa okubeera number 1 mu nsonga eyo gyagezako kunoonyerezaako ku bali kubanga jjukira nti bali babeera bakimanyi nti ndaba nabali nabo nabagamba nti wano waliwo omuntu asobola okujja n'akutwala kubanga osobola okusasula ssente wano ne musasula simanya mu SFC ng'obadde olina omuntu gw'obanja ne bajja aba SFC ne bamutwala nga kooti temanyi tekiwala ne bakutwala eyo oba ku kasaawe kaawa ne bateka okutulugunya ne bakutiisatiisa ne bakugyamu ne ssente naye nga ate oli ye asasudde bakunone tebamanyi oba ye mutuufu oba gwe mutuufu okitegeera kati byone Kampala weebiri SFC eyo eya Muhoozi okay kakati munnange tweyongeremu naye Kayihura akaabye amaziga bannange siina kyemmanyi ndi innocent ebyokutta Kagezi sibimanyi ono ye former police chief General Kale Kayihura munnange bw'atyo nga yeegaana nti ye munnange teyenyigirako mu kuttibwa kwa Kagezi okwakolebwa 2015 prosecutor John Kagezi era n'agamba nti munnange yali innocent tebakyamanyi n'agamba nti kale kimmenye omutima okubeera nga abantu nange banteeka ku butemu obwo obw'amaanyi high profile murder bwe butyo nze Kayihura waabwe kati ono agamba nti ndi innocent ye statement ye eri recent era ng'agamba nti munnange nze ne Kagezi twali bantu bamukwano nnyo ne famire ye fakti yagamba nti ne mu mpaka wa ya muwala bwe bagitegekera wamu kale n'agamba nti abawa respect ne professional trust bw'atyo n'agamba watutegeezeza nti ye tasobola kubeera ng'akola ekintu ng'ekyo era yena takigendererwa mu nsonga eyo takiinamu mukono ekyokutta naye ajjukira nti munnange Minana yatugambye nti Kayihura jangu ntaase gwe watutwala ewa Kagame jangu ntaase ako ka statement ako muganda wange jjukira nti Nixon Agasebo yagamba ye tagenda kugenda yekka underground tagenda kugwa yekka agenda kusikambuleyo n'abo abanene bonna bwe tulinza okuba nga munnange tutegeera naye Kayihura musajja wattu atandise naye jjukira nti abantu bagamba nti Kayihura ono talina ngeri gy'ayinza kwegaanamu kubanga Kayihura ku mulembe gwe tujjukira abasajja nga bakitatta be baali abantu be
bebali abantu be mujukira aba boda boda 2010 Kayihura bwe yakwatibwa ne bachoka bacyankalanya makindi yonna. Kakati muganda wange Kayihura ng'agezaako okubeera oba ku attractinga public sympathy naye abantu bamugamba nti tokaaba wali badde osirikana busirisi. Noliko kunooja kugenda mu maaso kwa buli bw'oyongera okubeera nga munnange bweyogerako. Tujjukira obukulembeze bwo gwe IGP akasinza okulwako naye abantu nga bakaaba ku mulembe gwo. Obwannantagamba guwazimba culture ya impunity, guwazimba culture y'obwannantagambwako. Era ne mutagetinga ba innocent citizens nga mu protectinga ba criminals abazibe emisanga ate nga munnange nga bakitatta be bakolera ne Museveni ekkubo. Ne bwabanga kitata yakolera ku Museveni ekkubo awo nkugambira nti teri ali innocent kubanga yamukoliranga ekkubo kitattanga teri DPC wana yanukula kitatta era nga kitata bwakubira DPC ku mulembe gwa Kayihura kitatta akubira DPC DPC ng'ajula kwefukira buli DPC kitatta ku mulembe gwa Kayihura. Kakati munnange awo Kayihura nange simuwolereza sijja kubalimba kuba nzijukira aba boda boda abaafa bangi nnyo. Boda boda 2010 ya kitatta. Kakati munnange Kayihura bw'atyo nga bwagezaako okwewozaako abantu bagamba nti ali guilty. Abantu bagamba nti ali guilty mbu byakola kati biraga nti ali guilty. Era ne bagamba they have no kind words for him. Neffe nga ffe abakkiriza mu demokrasiya kati obujulizi kabuveeyo. Omanyi bagenda kwewaayo omu ku omu. Bagenda kwewaayo omu kubanga y'omu yeewaayo dda kase ya posting ebifaananyi bya Eddie Mutwe. Goyinza okukiraba ng'ekyalina makulu naye nze ne bagamba nayogera ku sanctions za Muhoozi mugamba nedda olimba obijja mulinde mujja kulaba ekinava mu yeebiraga muganda wange kubanga waliwo abantu abamu bagamba tutta kibe nga tunnakikenenya ndusu kati it's too early okureactinga aggressively eri Muhoozi naye ka chance kajja kuba katono bwe kati omanyi musobola okuba ne ttiimu y'omupiira nga mwina defense naye ng'eriyo muyizi tasubwa ng'oli ye tasubwa nga olugukwata bwati ne bw'aba ali eno nga yakayisa center line ayinza okukuba mu katimba kakati ye people power essaawa yonde gukuba mu katimba weeri era bino byonna byolaba ebyokweroopa oyinza ogamba Muhoozi alinga aliko emmandwa gy'abachwizi ate zimuyitira kweyogera bweyogezi byonna emyoyo gy'abantu abaafu abantu abafudde gibalulumirako. Kakati munnange eyo tuvaayo tugende ate wano mu kooti. Dr. Kizza Besigye bw'atyo ku musango gwe ogw'okulya mu nsi olukwe n'okwagala okutta General Museveni gwe musango gye bamuvunaana treason. Munnange kooti ey'e Nakawa bw'etyo egaanye okusaba kwa gavumenti okubeera nga ebawa olukusa gavumenti okuweebwa olukusa okubeera nga ba accessinga essimu ya Dr. Kizza Besigye kugamba nti bagikwate bagitaganjule baggyemu buli kimu naye nsuubira okuba nga baleka baabijjamu dda bano lwakuba nti kati tebalina ngeri gye maze bipuruvinga mu kooti egaanye naye nze sisuubira bano kuba nti tebahakinga nga mu ssimu ya Kizza Besigye bano nga bw'obamanyi bitumanyi obulungi bannaffe abaagala okubeera nga bakuuma dynasty yaabwe nti kooti egaane mulamuzi kati muba respecting ennyo kooti abo abalina okulevetta levo ekwata omuntu ne bamuwamba ne bamutwala ne bakuba ne batta abo nti essimu bagaano ogikwatamu abo simanyi gwe bw'okirowoozaako mukama wange naye gwe sekwa naawe okirowoozeeko. Kakati munnange Dr. Kizza Besigye bw'atyo yalabiseeko eri omulamuzi owa Nakawa Court, Nakawa Chief Magistrates Court, era nga ali ku misango gya treason. Kakati munnange mu ngeri eyabadde tesuubirwa naye njagala okubabulira ate eno eyinza okubeera calculated move nayo nti mujaganye oye naye ngeri mwajaganya nti kooti egobye kooti martial
nabino biyinza okufaanaganako bwe bityo kubanga already koti masho eri bagiwadde obuyinza bwayo bwonna tetumanyi high court eyinza okugamba nti nedda guno omusango okusinziira ku ssemateeka gugende mu kkooti y'amagye kuba nayo kati erina obuyinza obwo busobola okusalawo ku nsonga zino. Ekyo temukyerabira, eyinza okubeera nayo unexpected turn dramatically kyebujja mu maaso awo naye katulinde muganda. Kakati kkooti bwetyo yagambye nti yo tekyalina buyinza kubeera ng'ekwasaganya omusango guno gwa Dr. Kizza Besigye. Kkooti eno erinakawa jjukira si ye kkooti enkulu. Kakati nga egamba mu kusalawo kwayo kuno kkooti bwetyo neegaana okusaba kwa gavumenti okubeera nti nno bataganjula amasimu ga Dr. Kizza Besigye. Ekyo kyo bakigaanye. Jjukira nti munnange Dr. Kizza Besigye ne gwebamuvunaana naye ko accused Haji Obedi Lutale bano babadde mu misango gyabwe, babadde mu musango gwabwe ng'era nga bano baatuuka n'okubeera nga bagamba nti omulamuzi alina okuba ng'ava mu musango guno omulamuzi oyo. Naye omulamuzi Chief Magistrate Catherine Nantege batu n'agamba nti okuva lwe kiri nti munnange kkooti kati already eno gy'alimu omusango gusindise mu High Court okubeera nga guwozesebwa, kati kiba kitegeeza nti takyalinawo legal right to make decisions ku musango ogwo bakusalawo ku nsonga eno ku musango ogwo. Kati biri kitegeeza okusaba kwa bali nako kuba tekukyakola makulu. Kakati munnange nga bamaze okubeera nga basalawo bagamba kitegeeza nti yagaanye kitegeeza nti yagaanye okubeera nga asalawo ku nsonga y'okukebera ku nsimu za Dr. Kizza Besigye. Muwulirize bulungi, yagambye takyasobola kubeera nga kuwa ruling ku nsonga ya kukebera simu za Dr. Kizza Besigye nti babakebere oba nedda. Okitegeera oba okustepinga down nga bano bwe baali basabye nti omusango guveemu, takyasobola. Kitegeeza kati bimususse bigenze mu kkooti. Kitegeeza nti mu kkooti enkulu nga bano bwe bagenda okuteekayo bail application balukwago ne kkooti nabano oludda oluwabyo olwa gavumenti n'olusobola okuteekayo request endala. Mujjukire ekyaddolo kye yagamba nti musobola kkooti masho kale tekkirizibwa naye ate basobola okugenda mu kkooti ne basaba mu parliament ne basaba obujulizi obuyinza era ne babusaba mu parliament ne bubaweebwa. Kakati bannange tuyinza okugamba nti kano kabadde ka small victory for Dr. Kizza Besigye ne legal team ye, era kaaleetedde abawagizi ba Dr. Kizza Besigye okubeera nga abasaduka ne entire opposition mu courtroom bajaganyiza Besigye. Bannange bw'atyo yayingidde mu courtroom nga ennyimba bazikooloobya, bazimba mu Lukiga, bazimba mu Luganda, bayimba mu Luzungu, okubeera nga munnange balaga essanyu n'obuwagizi. Kakati Besigye ne munne kugee bali ku misango gya treason, era nti omusango jjukira nti bwemba gavumenti egamba nti bano baali balina pulaani ey'assassinati nga Museveni bafune ekizuka bakigule bamutulisize waggulu mu bbanga. Kati nga Besigye mbu asazeewo okunoonyeza ku ki ku ntambula za Museveni nga baagala gavumenti ogivuunika okusinziira ku gavumenti ku Museveni. Repooti ze baamuwa already ze tutegedde waggulu wali nti za kibugwe. Kakati munnange nti bino baabikola bino byonna nga mu mawanga ag'enjawulo, Switzerland, Greece, Kenya, Uganda, era bano babakwatira Kenya. Kakati munnange manyi lwaki nkunyonyola ebyo, wayinza okuba we yakava mu kkoma ng'abadde taliiku naye ng'ate yali amanyi Uganda atalaje nga abali tamanyi nti no bulijjo takola kikati bw'abuulira balina okumuyitiramu muganda wange. Kakati kooti egenda omusango gugenda mu High Court era olutalo nyinza okugamba the battle continues. Naye session yabaddewo ku Lwokuna yabadde Besigye wamu n'abawagizi be akaseera ak'essuubi kyenyinza okubeera nga nkugamba yabawadde akaseera ak'essuubi. Naye ye Erias Lukwago agamba nti Erias Lukwago agamba agenda teekayo apiiro endala
bail era naga nti kirungi nnyo omusango gutwala mu high court kati bakitegeeza kugenda kuwulirwa gavumenti kati ebeera okweta obujulizi bulijjo bwe yatugamba bwerina naye nga yagamba nti okuliisaawo bino byonna balina pulaani nga baagala Besigye afiire mu kkomera. Lukwago bw'atyo bw'atugamba nti bano baalwisaawo nga baagala Besigye afiire mu kkomera. Kakati Lukwago bw'atyo agamba nti kati bati bali mu kutegekategeka okubeera nga banganga olutalo luno mu kkooti enkulu era nga eno basuubira okuba nti wagenda kubaayo rule of law. Katubasabire. Kakati munnange nga tumaliriza ensonga za Dr. Kizza Besigye tuzimaliriza munnange NRM bano okulonda okujja 2026 kakati okusunsulamu kwabwe eno wansi kulabika munnange kwa musaayi era kukyayongera okubeera okw'omusaayi. Kampeyini zaabwe ziyingidde mujjukire kati waliwo bannamagye abaawummula ate era bo beerabanga balokyafu tebalina kye bafiibwa. Jjukira si yabeera mu bbatu wabula alina embwaze zaatuma mugende mukube. Kati munnange kigambibwa okuba nti waliwo omuntu eyattiddwa omuwagizi yakubiddwa essasi n'attibwa era ng'amawulire gano munnange bwe gatutuuseeko batugamba nti olutalo olwa tiketi ya NRM sayidi z'Erwemiyaga constituency Sembabule district era nga luno luli wamu lulimu long time member of parliament Theodore Ssekikubo kubanga yabadde abakiikirira okumala akaseera akawanvu okukosa ne retired brigadier general Emma Rwashande. Ono Rwashande yefunyiridde era tiketi ajagala. Kati munnange embeera yakyuse n'efuka eyakazigizigi oluvannyuma era twakitegeere waliwo omuntu eyafudde muvubuka muto yafudde mu campaigns zino yafudde. Kakati munnange kigambibwa okuba nti kampeyini zaafuuse za musaayi oluvannyuma lw'abo wagizi aba omu ku bavuganya Rwashande okubeera nga bayingidde mu ba Ssekikubo ku venue yabadde akubye kampeyini ye. Kakati mbo ne batandika okubeera nga basumbuuyibwa abo Rwashande be yabadde asindise okusinziira ku mawulire nga bwe gali. Kati ate sayidi ya Rwashande naye bweba eripootinga ejja kubuulira byayo. Naye kati bino munnange bwe bityo bibiri era nti mwabaddemu abasirikale ku sayidi ya Rwashande era nga bakutte emmundu ne balumba era bano nti babadde bakulemberwamu kapiteniziwa. Kati olwo yalagidde bakube amasasi mukube manyi kati baga mukube shoot to kill mutaimuko omuntu. Kati omuvubuka wa myaka 25 yattiddwa era twategedde nti amannya ye Alex Sembusi ono yattiddwa muganda wange essasi lyamukubye era bw'atyo n'afa. Kakati munnange sikafu eno kigambibwa okuba nti waliwo ate era n'omuntu omulala yalumiziddwa n'abalala. MP Ssekikubo kigambibwa okuba nti naye yalumiziddwa kigambibwa okuba nti oba naye yakubiddwa essasi kubanga amasasi gaakubye abantu babiri bagane MP naye Ssekikubo nti essasi lyamukoze eki lyamukombyeko era naye ali mu ddwaliro kubanga jjukirwa nti ono muganda wange sayidi zeeyo yadominatingayo okumala emyaka n'emyaka kubanga si mwangu kukuba kuba ono asambisa amagulu abiri alimu sayidi eyo naye opposition ate eno bwakolaki Ssekikubo kati si mwangu nnyo muganda wange. Kati Rwashande versus Ssekikubo mu lutalo lwabwe munnange kitegeeza nti primaries ezigenda okubeera nga munnange zikwasaganyizibwa wiiki ejja July ziyinza okuba ez'omusaayi. Ssekikubo yatugambye nti abasirikale nga bali wansi wa Brigadier General Emmanuel Rwashande nga bakulemberwamu kapiteniziwa bwe batyo bamulumbaganye n'abawagizi be era Sembusi Alex omyaka 25 bw'atyo n'akubwa essasi n'afa Erwemiyaga Sembabule district Murwale Erwemiyaga County MP Honorable Theodore Ssekikubo bw'atyo bwe yatutegeezezza. Kakati munnange ate sayidi endala mu kumaliriza Andrew Mwenda ayambalidde General Museveni ku nsonga y'abalaalo. Ensonga ye yagamba nti tosobola kugoba bantu
kwevictinga abantu naye ate obagoba ku ttaka lye baagula kubagamba nti abalaalo baagula ettaka kwabo mbu ababaguza mu Northern Uganda era nga teri abakase. Ensonga eyo mpanvu twagikunnyonnyola engeri gye babayingiza mu IDP camps ne General Salim Saleh yajja n'akakasa n'agamba nti ettaka baali bagulako. Kati Andrew Mwenda nga ye essaawa eno bagamba nti ye self-proclaimed spokesperson wa government bayayogera atubulira ebyekkongo yatubulira ebyawa. Kati essaawa eno bw'atyo agamba nti okugoba bano abalaalo ng'ate ettaka baaligula nga baali baguza bulungi nga tebakaayana abaali baguza mu kikyamu era munnange nga bwe nakutegeeza nti already bano bagenze dda mu kooti abalaalo bali mu kooti ensonga baagala ziwulirwe naye nga bulijjo bwe ntera okubagamba nti already jjukira nti oli bw'aba aguza ekintu mu mateeka alina empapula ng'aguza ekintu mu mateeka alina empapula ze oba ekyapa ebikakasa documents azirina zonna zikakasa nti yakugulako. Kati gw'okaayana mukaayana mu mateeka bwe mwena agendayo bajja kuleeta byapa nti ttaka lyaffe kitegeeza nti teri omuntu agenda kubuulira ngeri gye bakozesaamu ttaka nti kakati biriyo n'ebibaddeyo emabega eri bwewuliriza Northern wenna gy'oli nti biri byonna byonna ebibaddewo baabiteekawo ne babateeka mu mbeera embi ennyo ebaleetera okwekyawa ne mutunda ebintu byammwe nga mulaba ng'ensi ekomye kumbe bano babateeka mu situation gye bamanyi nti bye babiteekawo era babagenda okugikomya. Kati bwe banagenda okugikomeza ng'olwadde mwe mwejjako dda ebyammwe baabi bagulako dda kiba kitegeeza nti kati babeera babakoze eki babeera babamaze. Kati bwe bakugamba nti towagira gundi naawe nova eriye simanyi bana bospik yo tiimu nga tubalaba bakaayanira ssente muganda wange bwe baba bakugamba nti kubanga mpulira bospik yo tiimu omu ku butambi bwe mu luzungu agamba Bobi Wine is an opportunist. So don't listen to Bobi Wine. Is an opportunist. Muganda wange teri asinga kubeera opportunistic kusinga abo abakolera ku bunafu bwammwe olw'okuba ayogera olulimi lwo ayagala akumatize naye ng'ekituufu kiri nti muganda wange amaanyi gava eno gye mutawagira gye mutayagala baayo ne bagaisitendinga ne bagabatuusaako eri. Kati mulina okusooka okukakasa nti eno muwagidde Buganda kyewagira busooka kyewagira kuba pulezidenti kitegeeza entebe kaseera ekyuka bweti kiba kitegeeza gyo n'emivuyo egiri emmengu egyo giri manyina kiba kitegeeza emivuyo egiri ebusoga giri manyina emivuyo egiriwa awo tuteekeko omuntu ffe gwe tulowooza nti yewaffe muntu gwe tujje mu bantu ne bwe bamukuba akasaako enkanawa ffe tulina kugamba nti protest vote akalulu tukakubira ddala kugumba kwennyini era tukuuma akalulu ate tugenda kuwakanya ebyo byonna ebigenda okuva mu kalulu ako nga ddala tulaba bya bulimba kye bayita protest vote kubanga olina okulwanirira ekyo kitegeeza nti ogenda kulwanirira akalulu kagenda edda si bye nalonze n'olangiridde ebirala waffe balangiridde egundi ye yasinze kijja kito kubateeka kati tekisoboka ekyo kye tulinze muganda wange oba baganda bange kubanga byonna munnange eno Uganda tugenda kufa tugirikewo naye tugenda kugireka tutya tulina kulaba nga tugirika mu mikono emituufu era nga system eri gguluggulu tegenda kunyeenyezebwa abagwira balina kusigala nga bagwira ng'era bwe kiri mu nsi endala teri mugwira alina buyinza ate bwekusalirawo ani gy'ogenda okukulemberwamu nedda kikiriyo bw'oli kitegeera olirekerawo okuwagira by'otakola ki by'otategeera teri muntu nga si munnayuganda ayinza kulumirirwa Uganda nti agikulaakulanye okuleka okugikamamu obukami ssente azitwale gye utamanyi oba okukamamu ssente afuuke mugagga nnyo era asigale mu nsi yammwe nga baagiwamba mmwe nga muli baddu batusukubiza ekintu ekyo mukitunuulire nnyo sira kwagala kukola mboozi nnyingi nkola emu kubanga kimanyi nti gwe giteekamu wowe osobola ogiwuliriza giwuliriza ogimaleyo kankusiibulire wano muganda wange gwampuliriza tusisinkane mu mboozi zaffe ezijja nsigadde ndi Uganda atalaja nga bulijjo nga nkubuulira ebyo ebyaliwo ebiriwo n'ebyo ebirijja
Mukama Katonda akuume.